The Newsroom, where untold story is revealed. Beyond the Newsroom, gwagena maaso n'okubeera ng'otugoberera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gy'osinzirira n'obanga ensonga ogenda maaso n'okubeera nga ozifuna olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asinzira mu bitundu ebimanyikiddwa nga eby'e Kasanda. Omubaka wa Kasanda omukyala gyagenze maaso n'okubeera ng'ateekateeka omukolo ogw'okubeera nga atwala ebintu mu malwaliro ng'adduukirira abakyala abafiira mu Musanya. Ono nno atutte ebitanda okuzaalibwa obuuma okugenda amacupa agabalwadde ate era nga kwoteeka nebyo ebikozesebwa naddala eri abakyala abagenda mu maaso n'okubeera nga bazaala, ng'ono nno atutte ebikozesebwa bino malwaliro 3 agasangibwa mu disitulikiti eyo ey'e Kasanda. Ku mukolo gw'okukwasa bekikwatako oba abakungu mu disitulikiti eno, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde omugenyi omukulu era ono waneno wagenze mu maaso n'okubeera nga agenda maaso n'okwanukula abo ababadde bajjanga bamusojja entakera. Waneno wategeereza nti batuyita abatamiivu ne bagamba nti abo banywi banjaga, naye akadde kano kennyini tugenda maaso n'okubeera nga tubalaga kiki ekiri kye tuli. Ono nno waneno wasinziridde n'alumba mulirwana wa disitulikiti ya Kasanda nga ye mubaka owa Mityana amanyikiddwa nga Lumu. Ono ne yavuddeyo mu bitundu bya Arua eri palamenti gye badde egenda maaso n'okubeera nga etuula, n'ategeeza nti palamenti ne speaker bagenda maaso n'okubeera nga bamuwa oluwumula okubeera nga aleeta etteeka erikyusa nti leader of opposition oba omukulembeze wa opposition mu parliament agende maaso n'okubeera nga alondebwa mu parliament. So singa bwe kiri mu ssemateeka nti omukulembeze wa opposition agenda maaso n'okubeera nga alondebwa party president oyo ekyo ekibiina ekiba kisinziza ababaka abangi. Jjukira nti National Unity Platform kyekibiina ekisinza ababaka abangi mu parliament ey'e11 era nga ababaka abawererako ddala 50 n'okusoba nga bebe ekibiina kya National Unity Platform. Kakati nno omusajja mukulu Lumu yagira ku kaadi ya DP block era nno watyo bwe yagenze mu maaso n'okubeera nga aleeta kino Kyagulanyi amwanukudde n'amugamba ebyo byonna yadde mugenda mu maaso n'okubeera nga mubikola ate ffe amaaso gaffe galaba era tuli betefutefu okubeera nga tubeŋŋanga. Nzikiriza nga ne maaso n'okubeera nga nkuwa vidiyo eno mu ddakiika emu olabe ate Kyagulanyi butya bwagenze mu maaso n'okubeera nga ali obuwuka ng'asinzira mu bitundu by'e Kasanda. Nkusaba n'obuwembeefu obw'ekika ekyewaggulu vidiyo eno gimpereka like, vidiyo etambulire eddala etuukene kwoyo omulala eyandyetaasa okugenda maaso n'okubeera nga agiraba. Batuyita abatamiivu, batuyita abanywi b'enjaga, tetubaga mutonzi waffe yasalawo. Sibe kiri. Mutonzi yakola ki? Ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu talina kadde kagambo n'akamu kawoomu eri abasajja ngaba Mathias Mpuuga Nsamba, omubaka Lumu wa Mityana, kwoteeka Dr. Abedi Bwanika ababadde bavaayo entakera nga bamulima empindi ku mugongo. Agamba kimu nti nno omutonzi waffe yasinga okubeera nga abimanya era Kyagulanyi ye abategeezezza n'agamba nti abantu abannonda ne bassaamu obwesige sijja genda mu maaso nakubeera nga ate oboolyawo mbalyamu olukwe. Era abannonda okubeera pulezidenti wammwe nakozesa obwo buyinza nange nenonda abakulembeze ebbanga eriise leader of opposition eyavaako namusindike ne Kasanda era yajja n'olwo Flavia ne balamula amalwaliro gonna ne balaba ebizibu ebigenda maaso kuba bino si bipya bibaddewo. Kyanaku kyabakulembeze bangi ebiseera ebisinga bw'alaba nti ono alaba ekituufu Museveni ng'amuyita ng'amugamba waayi kati ofaaki kwata zino era mwalaba bwe yakwata 5 n'aliwo omukulembeze gwe twasindika amuvuganye n'amugamba zino zikuwadde ng'akwebaza okumpakanya obulungi. Yensonga lwaki bagezaako okukyusa amateeka. Ono wasinziridde n'agenda maaso n'okubeera nga bajjukiza nti buli mubaka yenna gwe mulonda n'agenda maaso n'okubeera nga balyamu olukwe n'alema okutuukiriza ebyo bye mwagala okugenda maaso n'okubeera nga babakolera mumuggyeemu obwesige, temumuzza mu parliament oba temumuzza mu kifo ekyo. Kyagulanyi ategeezezza nti ne bw'aba nga ye Kyagulanyi yagenze mu maaso n'okubeera nga akola ensobi, mugende mu maaso n'okubeera nga mumuggyamu obwesige kubanga abatatuukiriza oboolyawo abannayuganda kye beetaaga n'obuweereza abannayuganda bwe basinga okugenda mu maaso n'okubeera nga bagala. Bino byali tebiriiwo ng'abanyiivu nga ffe tebannaba kujja, wali tewaliwo drone. Kati baagala kukyusa amateeka n'obuyinza bwe mbamuwadde aba opposition
nabo babukwate bamuwe Museveni nga yasalawo. Bafubye buli kye basobola okubuzabuza mmwe. Bw'oyogera amazima nga bagamona wakanye eddiini, bw'oyogera amazima nga bagamona wakanye ennono, nga bagamona akolera abazungu. Ebigambo bya president biwanvu nnyo era nkugambye gwe wagenda maaso n'okubeera ng'ongoberera tebirina akawoomu yadde akamu n'akeddagala eri abasajja baneeno. Kyagulanyi Ssentamu mu bigambo bye agenze maaso n'okubeera nga akuutira ennyo bannakasanda. Ono nno wano wasinziridde n'abategeeza nti Kasanda ye wali ensibuko ya buli kintu, omuli gold, omuli ebyobugagga eby'omu ttaka, nga gavumenti yegenda maaso n'okubeera nga ebitwala kumpi ku bwereere nga tebalina kye babakoledde. Ono nno avumiridde ekyo n'okubeera nga alaga nti Kasanda ye disitulikiti etalinaako oluguudo lwa kolas yadde olumu ng'esinziira ng'eri wano mu ggwanga lyattu erya Uganda. Ono nno wagambidde nti bannakasanda muzuukuke tugende maaso n'okubeera nga obaoliawo twerwanako ffeka, wabula bano abagenda mu maaso n'okubeera nga batukulembera eri waggulu tebalina kye bagenda mu maaso n'okubeera nga bakyusa. Nkujjukiza nti Sheikh Ashraf Dembe musomi weddw agenda ogenda maaso n'okubeera nga akuyamba ebizibu ebyenjawulo mukubireko okusimu SB10 ku screen, ate era ajja agenda maaso n'okubeera nga akukolako bulungi nnyo nnyini ddala. Mu ngeri yemu njagala okubeera nga nkujjukiza nti gwegala okulanga naffe tukubireko okusimu zaffe SB10 ku screen, tujja agenda maaso n'okubeera nga ate tukolako bulungi simu zaffe weziri tukubireko tugende maaso n'okubeera nga tukwasaganya business ku mukoto guno gwa BTN Media. Kakati musajja mukulu amanyikiddwako obulungi nga General Bigirwa, ono navuddeyo n'ategeeza n'alabula musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Kizza Besigye n'amutegeeza nti nawankubadde mugenda mu maaso n'okubeera nga mukola ebintu bino ebyokubeera nga muregisteringa ekibiina ekirala, ategeezezza nti genda mu maaso n'okubeera nga weekwata mu bitundu by'omukigezi wabula wano mu Buganda alekerewo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono n'agambye nti ebibiina by'opposition bisaana okubeera nga bidividinga into power, birina okubeera nga byawulayawulamu amaanyi gaabyo bisimbe mu bitundu obaoliawo gye bisinga okubeera n'obuwagizi, naye agamba nti ekyokujjako Museveni ekyo bakyerabire. So ffe tulowooza nti nuupu wano tugirekerewo ekolewo omulimu okuva ku boda ya Buganda weeva wali enakasongola paka wali eri Lwengo ekole emirimu, okay? Kubanga ate nuupu talina business mwankole tulekereyo Mugisha muntu ne bw'osulayo ennaku n'ennaku tolina kyoyinza kukolayo. Mugisha muntu amakinga nkole mu kibiina kye, Dr. Besigye amakinga ekigezi mu kibiina kye kyaleeta ekipya, Kabuleta amakinga Bunyolo mu kibiina kye, kubanga ebunyolo nuupu tesobolayo ate. Kyagulanyi asobola okugendayo n'akuŋŋaanya abantu naye mu bokisi tebamuwa. Winnie Kizza Sentinale bamakinge wali mu Lwenzululu. Ebigambo bya Bigirwa byo bibyo biwanvu era nnyo nnyini ddala gwagenda maaso n'okubeera nga ongoberera bw'oba ogenze maaso n'okubeera nga obiwuliriza. Kakati nno musajja mukulu ono abadde akyayogera bino ate bagenze maaso n'okubeera nga bamwanukula nga bamutegeeza nti nedda newankubadde ebyo byoteesa naye ate naffe obaoliawo tulina endowooza endala. Kakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bo buno obubaka bwasembyeyo ogenda maaso n'okubeera nga aweereza bannakasanda kw'oteeka n'abo abegenda maaso n'okubeera nga beesigamu oba nga beremeza Montebe n'agamba nti kama mbaya ni mbaya essaawa yonna ete mu kagenda kubeera nga kabajjuutuka. Mwebale genda maaso n'okubeera nga mungoberera ku mukozi guno BTN Media Beyond the News. Munzedda niyo genda maaso n'okubeera nga nkuweereza ate era n'okutuusako emboozi ez'enjawulo. Njagala ogenda maaso n'okubeera nga mbeetondera ate olwakabanga ke tumaze akawanvu ng'obaoliawo tetukwataganamuko ennaku nga ziizo. Just nga bw'omanyi embeera y'obulamu bwa bulijjo tetuba bulungi, naye ate twebaza omutonzi oyo asinga okubanga ate era yabitegeera agenda maaso n'okubeera nga atukuuma ne tugenda maaso n'okubeera nga obaoliawo tubeerayo. Kakati
nzikiriza ate mbebaze obugumiikiriza obwo bwekika ekyawagulu bwemukozesezza era weetuli ogenda maaso n'okubeera nga tubawa ekisingayo. Ttiimu yaffe buli kadde ejja genda maaso n'okubeera nga yeeyongerako okubeera nga ebawa ebirungi ate era n'okwongera ebirungo mu mpeereza yaffe. Bye mbasuubiza mu mwezi omujja guno gwe tugenda ogenda maaso n'okubeera nga tutandika. Mweyongera okubeera abasajja n'abakyala abakozi abaagala nnyo ensi yammwe Uganda. Ate era mbagaliza bye munjagaliza tusisinkane mwanatu obaolyawo mu vidiyo zaffe eziddako ng'ensonga bazigenda maaso n'okubeera nga zitambula mu ggwanga. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.